tuula tusome natembaniriza nnyo mu kitundu eky'olunaku olwaleero tutuuse ku ssuula egamba nti gy'otega amaggwa, ssuula y'akatabo kano akazinunula omunaka akawandiikibwa Edward Namutete Kawere, essuula eya21. Nze muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde. Tutandise bwe tutyo olwaleero. Nga bw'omanyi nti ebirwa bikyuka era byerabirwa, olwali olwo nga tugenda kuyiga ngabi. Twali bangi ddala nga n'abamu ku batabani ba Pyati beenyigiddemu. Nga tutuuse ku kizigo olw'okubanga saalina mugwa, omusajja ye yaziga n'ansaba ngende ku kizigo nze mba nsaggula engabi. Naye nze ne mmutegeeza nga bwe sijja kukola bikolemu, kusaggula ngabi gye saazize. Omusajja n'anneegayirira nnyo muyambe, tekubanga ye yali aguddemu ekyawa kayima. Nga nzikiriza, nga neeyokya kizigo, bwe ng'amera ku mumwa. Naye mba nsemberera ekitimba ekimu, ne mpulira ekivuuma nga kimpitako bevvu. Ne kyekkata emabega wange. Bwe nakyuka nti nga ndaba effumu lyesimbye emabega wange, ate mu kaseera ako engabi we yatoolera omugwa okumpi ddala ne we nnali. Ne ndowoleza ddala nti akasusa effumu engabi gy'abadde afumita. Bwe twava awo ne tugenda twandaaza ku misu. Luno nno nange omuvubuka njazisa olutuula. Bwe tutyo bwe tumala okutega, ow'embwa n'ayasira, emisu ne gikonera ku kizigo. Jajjanga ne giwunya ku lutuula lwange ate ne giddayo. Nze kwe kwagala ngende njiraalire. Nga nnyingira mu kizigo nga ngirinda. Nina nejjinja limu lyokka. Mba nakayimirira ne ndaba ekyenyeenya mu kyucu ku ludda lwange olwa ddyo, kumpi n'omuti omuwaawa. Ne ngenda nga nsooba nkirabe. Naye mba ndi kumpi ddala n'okukituukako olw'okubanga natambula ndalambadde. Ekibowabowa ne kinsiba akakwakkulizo. Bwe nasinzittuka ejjinja lyange ne limbuuka mu ngalo ne ligwa mu maaso mu mbiriizi z'omuwaawa. Bwe natuuka we liri ne nkutama ndinoonye. Nalaba era siriraba ne nsitama ndi wenje, kazzi mpona. Mba naakakka ne mpulira ekimpita ku mutwe beswi ne kikompola beppo. Mu kwekanga ne ngwa bugazi anti basindika asitamye. Amaaso gange okugenda okutunula ku muwaawa nga galaba ffumu nga liguyingiridde ddala nga n'ettundutundu ly'ogujugo ligwereddemu. Ne ntya. Ne mmanya nga neeyakasusa effumu ku kizigo ky'engabi teyawuubiddwa buwubwa, wabula ng'ekintu kyabadde kyekobaane kunzita. Wekale ng'omuntu yandikasukidde ky'effumu ku kizigo ky'emisu. Bwe naddamu endasi era tezaatwala kaseera, ne ŋŋenda nga nkwebera ng'okwesimba nkutya, ne nzirayo mu lutuula lwange naye nga nsigadde kiwowongole. Omuyiggo tegwalwa ne guggwa nga tugabana nnyama yaffe nga tulaba byatuleese. Tuba tukkirira ekibira, omwana w'omwami omu n'ayimirira n'atubuuza nti kazzi mmwe temwazze na mafumu? Kuffe nti nedda, anti nawe walabye bwe mwatusanze mu kkubo nga tuva kunyumyamu. Kuye nti bannange mundabidde ku muggo gwange. Ffe ne tumutegeeza nga bwe tutannagulabako. Ye kwe kuddamu nti owa, kale singa so ogwo kale si nsonga, ogwo gunfudde ndifuna omulala. Nankyukira nti gwe nno wabadde ogaana, gy'ofunye si nnyingi okusinga ey'abalina n'emigwa egy'endola nnyini, eyo ey'endola nnyini. Nze nno yadde n'okumpaako. Awo ffenna nga tuseka, naye nze nga muli mu mwoyo gwange mmanyi nga mbadde njiguzeemu obulamu. N'ayongerako nti ye so nno mmwe nga muli bakyewuunyo, ate muddira alina ennyama yava emabega ate atalina n'akulembera. Nno nno mugisibina kisaazesaaze egenda eweneena, ate nga n'obudde buubuno buzibye. Olwo bwegwa mutegeerera ku ki? Alina ennyama bw'akulemberamu bwegwa ava emabega ayinza okugiraba oba kale okugirinnyako ne mugironda. Newankubadde eba egy'obanya ettaka naye era mu mala galifuuwako ye litta, anti lirumira bulumizi lyonga ettooke ligenda bukwakku. Ate era ffenna nga tuseka, nga tulowooza nnyini nti tuseka na munnaffe. Mikolo yali yeetisse ennyama olwakulemberamu
mutabani w'omwami n'agamba nti ye nga bannaffe sikyabawulira baatulese simanyi mwanguweeko tubatuuke. Awo nno ye n'adduka apapepapemu. Naffe nno tuba tusaayirira ennyama yaffe n'esowottoka n'egwa ne tussa ekitereke ne tukinnyulula. Tuba tusirika mu kakubo ne tusisinkana abasajja babiri ne tubeegattako ne tugenda nga tulojja. Naye tuba tumalako tutya ekitundu eky'ebitositosi ne tuwulira ng'omuntu akaaba nti nfudde ennyabo. Ne tuyimirira akakuukuulu ne tubuuzaganya nti kibadde kiki ekyo. Nze nawulira ng'ekinyonyi ekikaaba era n'omusajja omulala bw'atyo. Ate omusajja omundi n'emikolo bo baawulira ng'omuntu. Naye olw'okubanga eddoboozi teryali lya mwangukwa ate nga teryaddamu ne tutabaako we tukikugirira. Wabula ne tulabula Mikolo agenda empola nga yeekengera si kulanga ate agwa ku nsolo. Tuba tutambuddeko akabanga n'omwala tugusomose. Mikolo n'abuuka era nettu ly'ennyama ne ligwa bettutu. N'atugamba nti bannange nninye ku muntu, nninye ku kugulu kw'omuntu. Omusajja kwe kugamba nti kandabe. Awo n'agenda ng'awammansa emikono n'ebigere. Twagenda okuwulira ng'agamba nti wuuno muntu ddala n'okwokyakyayoca naye temukyali kakuba. Awo nga tudduka bwe tugenda tukuba n'enduulu. Bwe twatuuka ku kyalo ng'eŋŋoma zirawa anti tezirawa ŋŋumba ng'abantu munnange beesomba ng'emimuli baleeta nga tuddayo mu kibira. Twagenda okulaba ng'omutulumbi gw'omulambo gugudumadde awo ku bbali g'ekkubo. Effumu lyamufumitirwa ku kkono ne limuyita mu mutima ne liggukira ku ddyo era yagwa nga yevvuunise. Okugenda okumugalanjula nga ye mwana w'omwami eyabadde atukuba oluboozi gwe tulaba. Naye bambi yafiira mu maanyi. Kyokka obulumi teyabuwulira kubanga yafambagirawo. Enkeera omwami n'atuyita tumunnyonnyole okufa kw'omwana we nga bwe kwali. Kubanga yagamba nti ffe twasigala naye era ng'alabika ng'ayagalira ddala omusango okugussa ku ffe. Kyokka olw'okuba nti si ffe twaziga ensolo ate nga tetwalina mafumu mu kuyigga nga baatugwikiriza ku kkubo, ebyo nno bye byatuwonya. Era abasajja bali ababiri be twali nabo baatuyamba nnyo, nabo ne batuwolereza. Naye tuba kubanga ffe twaziga ensolo ne tutwala abaana b'omwami singa tuli mu bufumibwa. Ebigambo ebituufu ndowooza byali bwe biti. Omwana w'omwami omu ye yaziga engabi. Mpozi n'ateesa n'omusajja oli agambe nti ye laagizize tuleme kwekengera. Kubanga oluvannyuma mmeeya yatutegeeza nti omusajja oyo mutuntu. Kolo yatutumira omuntu ng'atuyita tugende naye wamu n'amafumu gaffe kubanga tetwandiremye kugenda naye mu kuyigga. Naye omuntu gwe yatuma n'atusanga nga tetuliiwo. Ogwo nno gwe gwali omukisa gwaffe kubanga tetwandiremye kugenda naye wamu n'amafumu gaffe kubanga era bulijjo twayigganga naye. Kyokka yakola bubi okutulyamu olukwe era yasaanira okufa okubi kwe yafa. Twagenda okutuuka ku kizigo nga bamaze dda okutegeka engeri gye bananzitamu. Kale kyebaava bansaba nze nsagule ku kizigo banneewubize okwo banfumite. Era nga babadde balemeddwa okunzitira ku kizigo ne bateekateeka okunzita nga tuddayo. Ndowooza baddira abaali ab'okundasa ne babakweka mu bibira oba mu kibira bagoojere ne babategeeza nga bwe banaabatemyako nga bayitawo. Ne babadde balemeddwa okunzitira ku kizigo. Bano abaateeze kozi balyoke banzite. Ndowooza babagamba nti nze nalinja okukomererayo. Omufu kye yava ajjagatajjagatta nsigale emabega. Mpozi nno abassi bwe baalaba omwana w'omwami ng'agenda ttinattina ate ng'emabega tebawulira yajja mulala ne balowooza nti ate banaamulinda kutuuka mitala nga bagamuyuyira. Mpozi nno erimu kwe kumuyitamu ne lujjawo anti era okimanyi gy'otega amaggwa bwe bakugoba gye bakulaza. Weewaawo
tuula tusome essuula awo weekoma ey'akatabo kano eya21 gy'otega amaggwa tugiwunzise. Zinunula omunaku kawandiikibwa Edward Namutete Kawere. Bwe tuddamu sisinkana tugenda ku 22 egamba nti ekijja omanyi Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo Cuucu Lukoma Nantawetwa awangaale.